Traffic man officer omuwala gwenenda obwire buli kuja ate balo batayire fire why now the semester general I'm still representing fire them kayada boss it out tutunulire ebbanga liuva good life Kaddo farm ebaddewo wayina omukyalo omu Japan yaddawa mu Japan mukoleya mchala wange yejali mchala wange jali mochi ye mchala wange yejali omanya bana Uganda bo kuba abantu bagamba omukyalo ewo omulu buto n'olwegana tola abana Uganda byebyo yazala ngana mchala wange muleke ya mchala wange ne muwala wange babireke budde yawadde abantu ebyokulya arabadaba bavuddeyo liripazo bagabye emmere gwe ng'omuyimbi ng'omutwali mu art oya odukiridde otya abantu nze sina kintu abantu bange tetunawulira luyimba tunalulaba buyambi okuva gy'oli nze obuyambi bwange eri abantu just basigale kunaaba mu ngalo nakwekuuma kitegera kuba kati wowoga ebekulu yagabye ttaani z'emmere simanyi namunagandi buwunga ayina emotoka ya president ewaka emotoka empya ya black I saw it so which means it's qualified to give back to us mpenkoni nze walondabyeko gavumenti ng'empadde ekikumi gwololabya yani bwe bataddemu ekikumi nze kati 2020 ogutakyali 2020 abaana ngayo mwaguyitanga omwaka ogw'ensasage omwaka oguleese embeera ebizibu e Kampala okuba nti gwansasage ayimakaikode bezesa rupi yemwanjuzi wa channel yaffe eno enkola ya video ku Kaddo Star TV tuba wetulya mpolampola mu mbeera eno njagala okwaniriza agyekumiddeko n'agyeko tuli basanyufu okuba nti tulina muganda wange twazirwana ffenna twakula ffenna but right about now embeera ekikyukamu buli kimu kikyukamu n'oba ng'ofuna nakusobola okufuna omunayitawo gift of Kaddo nsaba buuze ku bagyekumiddeko n'abagyeko olunaku lwaleero banamije baliko baganda bange mbagala nnyo gift of Kaddo boy the 7-star general atakuga atagejja ali awo medium size ekitegeera avaawaati gift njagala tutunulire obaddewa nze kugamba njagamba nti nno mbeerawo lwakuba nti nno eriwa sniper omanyi kati ba sniper babaleeta mu kibuga kizibu nnyo okulaba sniper mu tawuni yamwe era bajja leeta mu ba LDU bano banki era sniper tebajjamu tebamala gapeninga so mbeerayo mukama oli nga ndaba industry ng'egyemovinga yes ina pesi yange etambulirako nange na pesi yange entambulirako what put you off the pace ya industry kwetambulira pesi ya industry kwetambulira njagamba nti nno industry music etukola si omu okay ne music omugeraageranya music kwenkola n'owabalala gwe bakola kijagamba nti y'omukozi nze nina future yange gyentunulira music wange gwenjagala awulikike kuba there's some people who inspired me before when I was young so nange njagala music wange wemba nkuze nandeyongeddeko myaka like when I'm in 40s maybe 45 50s I can still stand on stage and perform these songs so sometimes wabeera music ono webitupuli because of music from China katali original so wakati pesa yo nejja nebikkawo bweti neganti kati bayite bakyaliwo ate nga baliba artist abalina music waabwe wakabiwo abadda gabakabi music waabwe actively music nga tuva ku mbeera ebaddewo abantu balowooza off the pace ya industry njagala tutunulire embeera ebaddewo n'embeera eriwo olunaku lwaleero gift wava mu good life atandika Kaddo farm eyo ekyaliwo yes Kaddo farm ekyaliwo tasabira nga gift of Kaddo kyamulabako yes Kaddo farm because me I started kwati gomugana ngomanya ebintu ebimu omanje natandikira gusobola nokola interview eno nga zesiriwo gwe interview gusobola okola interview ebbanga linkuze naawe nakumana naawe gomanje nvudde you can tell the people how I started growing in this game so sometimes we might mbulira abantu interview balowooza mba nimba bakwejubisa bakubakwera ne munnaye tuba tulina ekintu gye twakijja nga tubuildinga kino ekintu naffe tugako wetubeera naye lwakuba nti no challenges zibeera mu industry ate kijjagamba nti no sijja tukuba wansi when I lost Mr. X the media went out of me like left me mwizo gamba Kaddo tayi so they went negative like ngati sibategeera nengamba nakolaki naye nga Kaddo came as gift of Kaddo man kulukulu muchumba whatever lawyer member then I teamed up with my brother Mr. X and you saw also that kati nimu omanya abantu bagala ku briefing kyeki kujja ku good life
Good life just I was grown up, man. No gamba. Ate nekirala. Engeri na international kola Mr. X nange kati ate nga kisobola kubeera muli era kibeerera offene era, you know. But this stage that my baganda bange ngera tukwatagana era ndoza sina nimba nali nyimbyeko negative. Walopidde nga muvuma tuwakona good life. So these are my brothers. We struggled we went through many battles. Mutalo nyinze twayitamu abamu batukubanga ntukubanga batusanga batukuba abamu bakubako n'amasasi muzijukira abamu ne bakakkana nga ebbugu mulingi nga bakuba bannaabwe kitegera. So industry eno ezeekula kati nze ino gitwala nga wenjiraba. You grow up in a mind ebintu ebimu n'obikendeeza n'ogamba let me just do what people want nange kyenneeyagaliza nganze kuba understand. So tunulire life after Mr. X. Is it the death of Mr. X a little gift of Kaddo kuba nti ava ku pace ku mutindo kuno abantu kuba bamanyidde ko bali bamanyidde okwa music? Gift of Kaddo teyava ku pace ya mutindo gwe bali bamanyidde naye twafunamu ba excitement presenters and excitement some media abali misinformed, who don't know the value of music, who don't know the biography of some artists. When present omaja na ku interview nenga just ya ayagala ku interviewinga kutochalinga bikunyiza byo katamanyi naje wava tamanyi watandikiramu how you been coming. So it's good sometimes our media, mainly the media, me I always tell people that our media is misinformed. Kitegera ola sologera nagamba Kaddo yafaako Kaddo yagwa Kaddo yabira biki ni Kaddo omuladi gwafana naje. So abantu abagamba gift of Kaddo yavaako lwaki roza bagamba yavaako abagamba nti onyo osenjaganira wavaako lwaki? That's gamba nti no, that's being misinformed because gobo oyogera nange ndi mukuddamu nki ndi mulalu ndi kujinja kati babulire kusawa zino responding bulungi ate bagambe tewali ansinga magezi IQ yange eri waggulu bwe metula tu mu industry ndi wala nnyo ne industry bana agenda okunkwata either bandika oba ndi makati oba ndi mabega at one of the two omwali mabega oba omunyaleka munne kati bo bakinonyi music wange bamuwuliriza nange ne bandaba mugenda batusibako abantu abamu nga music wange batusibako ba artist abamu godi yabeera muganda nge tukuze twawagirako abasajja abamu atukula sajja mu industry okumalira maji g'abalala. You get it? This is the game where I invest in my money. I invested in my money. Nange njagala nkole kyange kiveyo kituuke ku top. So gift njagala tutunulire abantu abagamba omuyimbi agwa. Omuyimbi agwa. Nze kyemmanyi simanyi muyimbi lwagwa. Just kyemmanyi abayita yagadde ndowooza ku releasinga music mulala. Because I still respect the Kabiya Semboga. I still respect the Maddox ayitaane wange buli lunaku n'agenda ewaka. Now if you listen to his music, this is the music which will inspire the next generation. If you listen at Sabata, it's not there to be pandemic, but if you listen to his music, you learn, and this is the music we want our future generation, our music industry situation to be inspired by kind of this music, not just being music trash. Mbulakuba gundi yakunami mukati bamukubeko onogundi simanyi ambassador njaga tutunulira awo wennyini abantu bakubijjwetese gwe ne Bebe Cool mwino butakanya buvaawa ati kati mugana wanjogera ku Bebe Cool abantu balowooza Dutalo. Man, I don't want to fight him. What is your stand? Him, but to me, what is the difference? Or what is the problem between you and Bebe Cool? Bebe Cool, njagala musinka nomugambe Kaddo wamukola ki. Ye wanakubira Kaddo wamukola ki. Womanyi media eno ngogiruddemu ngomaze profile. Yasasula amawulire yakunyonyeza ensasi yakola ki. Njagala mubuuze Kaddo wamukola ki. Kuba nze me myself yalina okujja neetondere yangambe man. All what happened in those days, or what I'm sorry for this, for what happened. But he has never come out and said that man Kaddo ate mu maga praising abantu be bamunafe. So Bebe Cool ayina okuvaayo etonde. Come and onetondere kyewankula. Muganda wange ate biddamu ebyo naye bwe omanya amawulire gadde ye mabega oganonyerezeeko simala gabukira abantu nze mu industry ndwawo n'okwogera by the way mwina ba artist bwagala buli ssaawa kwogerako nze saagala kunjogerako ate sinoonya linnya emanjogedde omuyimbi
Sinoonya linnya mwe namba singa erinnya. Okitegeera si wano wokka Uganda neyerekera okunsupportinga. Mbadde walonda kunkola launch. Nedda ssebo. Nesiriiwo. Woli. Mabeka bensinga nga bazikola n'abamu. Ne music wange nga bakubira wa. Okitegeera nti I'm a talented artist and I'm gifted and I'm blessed. So this is my music. If I talk about my music, I'm heading for the future. Yes, my brother. So Gift njagala tutunulire music Gift njagala tutunulire musically tukomyewo obogamba abantu balowooza kale obadde toliko while you off the thing. Njagala tutunulire strategy yo 2020 ejeta nga sinatunulira covid yo nenge ejatu affectinzemu ng'omuntu. Strategy yange ya 2020 yali nti nali nakalwendezinga yoyo olubalanga gwewali omanyi oyo Juliana wa imbala ngina kalwelizinga desebo na kumatina to covid naga nayingira wana mugo kusatu kati naite kituganyira genda mazo still no limbo twalita tuliberawo video soon genda kubera out na hade coming soon video genda bera out man let me say something when I do music it's fun to me like man chikola anti music ono just na ending up ntino mwagala gwagazi sikola music for competition na kusinga abalala okay because nina music mungi ata wembi amuntu amanyi kuyimba kitegera kati music wange acha movie Gift abantu babadeka wefu mu covid-19 ono abantu bakoze enyimba za covid abantu bavudde bakoze amawuli bayambye abantu gwembere no gikutotya okuyamba abantu like how bawagadde micheri balabitaddewo kamera njakula example Bebe kula avudde yawadde abantu ebyokulya Rabadaba bavuddeyo liripazo bagabye emmere gwe ng'omuyimbi ng'omuntu ali mu art oya odukiridde otya abantu nze sina kintu abantu bange tetunawulira luyimba tunalulaba buyambi okuva gy'oli nze obuyambi bwange eri abantu just basigale kunaaba mu ngalo nakwekuuma kitegera kuba kati wowogayo Bebe kuli yagabye ttaani z'emmere simanyi namunagandi Unga. I know motoka ya president waka. Motoka mpya ya black. I saw it. So which means it's qualified to give back to us. Mpenkoni. So walonda beko government empade ekikumi. Walonda byani bakatadde mu ekikumi. Nzikati eno period yeno. Nze no japo. Nze artist siri mukola. I'm not working. Sijagamba bafani ntino mbadde nkola ntino na sente z'okugaba obuwunga na biki sirina. Naye omuntu yabadde mu period ojuke ambassador wa TB. That's all money. So you have to give back to the people. Tinga imba parliament watawadiza abantu be abayisiza bubi. Because this is our money, this is our tax. He has to give back this 20 million to the people. So gwenga Gift of Kaddo abantu babo bakawe kunaba mu ngalo. Banabe mu ngalo bekuume bagane kubamu na buzibu bonna bonna. Tusiganga tusabire by the way. Mugana nange nange sire mukola right now. Ngambye tulala ku kivulu kyange n'ekimu. Kati nze najja wasente z'okuwa abantu kubataniza obuwunga. Kitegera singa makoze. Basobola okugiving back to the community. But right now we are in the tough situation, especially artists. Basoko kugalawo kitegera kati ngenda kujibisa nti nina sente zikolawo tewali kasente. So Gift njagala tutunulire ebbanga liwali mu industry buzibu kibi wasanga bikibi walasanga mu industry byagala biterezebwe kuba nti industry eba fair on your side on still neba abayimbi abala bali mu category nga gyolimu byosanga byowasanga byotunulira industry ebirina okuterera okuba nti eri fair. Nze doza industry just simanye eri no kubera fair ngayo first and foremost media yo ebere njerufu nambuluku ebere ngeri open egano kubera mukyekulira era kuzima present abamu abera katika dozo kongo yagala nnyo Kaddo kitegera motuka n'okubanira Kaddo ntalo ze ku TV kitegera n'onyigiriza abalala kitegera abandi badde bayitawo lwakuba goyina okoyagala kitegera which is bad. So we don't balance with our industry. Twaga tuwerenga ntino kumuntu oluyimba tekigana okuba oluyimba lwange tekigana okupushinga miziki wange ng'abalala ate abalala musobola okuba ennyimba zaabwe mirundi etaano TV station kitegeera ate olubagambako bagundi abamu nga bagamba mbutuweta miziki tolina tiimu nga nze bwenyini ku faces erimana muganda oluyimba lwange waga tiimu tesinga kunze oba tolina kyogenda kunjubisa nonya tiimu nga nze mwenyini ndikusabye n'ogana odduku. So ekyo kimu kyekira kyanteerezebwa industry okuba nti at least ffenna tuli ku same level. Ndakola nnyo tukole nnyo naffe abamu tukyakola industry
tunakutuukayo tukyakola nnyo era kyovola tukyalwana entalo ezimu tuba bakyatulwanisa which means we haven't made it there maybe so nobody's proving until no man we made it. What are you waiting to push us on the next level? When I competing about diamond platinum, diamond platinum is nothing to me. Yes. But because of this country and the support for the media and all that, entalo zibaddewo abalala zibaleeta abalala zibassa kyekyandireese omuyimbi okuba nti abeerawo entalo zino zimukuumirawo bazimusuula entalo zimusuula entalo zigende mungwa kyolwani okimanyi kituufu okulwana entalo nga kyomanyi si kituufu kitegeera n'emiziko nga nawe okimanyi tayitawo batukimanyi naye kitonyerezeko naye nze kati Kaddo embanjogera njirira ku muziki wange mbalaga Uganda nti I was supported 10 years back and I'm still standing and I'm still facing this UBC camera. I understand. Still, after 10 years, I'm still facing this interview to face the camera, to face the people, to talk to them, which means I can still stand. With my music is still standing. Okay. That's the reason. Simanji bali gift njaka tutunulire ebbanga liuva good life Kaddo farm ebaddewo walina omukyalo omu Japan yaddawa mu Japan mukolera mukyala wange yejali mukyala wange jali muki ye mukyala wange yejali omanya bana Uganda bo kuba abantu bagamba omukyalo ewo omwolubuto n'olwegaana tolaba abana Uganda byebyo yazala ngana mukyala wange muleke ya mukyala wange ne muwala wange babireke entalo zange bazinzirize nganze bazimpointinge mu nganze mukyala wange bamuleke abeereri wakati zino entalo za battlefield oli musajja wa maka oli musajja muzadde njala tunule covid ono omusajja alangira yakusangawa COVID. And COVID by the way, following every two before. Nalinga banyo CNN. So we are turning a bohanga, not to following. Zinga be following. And we first case a soccer in Africa. Is a soccer South Africa, is it? Nigeria. Shegera, kugamba twaja to be following. I watch China very affected because percentages singa yaba businessman bafabasinga basubira China. So nakirabira wecho tuli kugana kwa well affected nnyo like Uganda. Okay. Era kyeki muntu waliwo tugenda ne batuta. Ennaku 21 abo bana nnaku zo zituyingidde emabega ku bantu ennaku 32 bagadamba n'ebisigadde. Embeera government ebadde nakawefu okuba nti etambuza kituyita ebyokulya n'ebisigadde. Akawungo kafunye. Embeera ya covid eno abantu government ebadduukiridde akawunga wadungamba akawunga kano akawunga tondalabako nedda nze government kubanza akawunga mwennyini nange nkaagala naye ate sikagala batuwe ku bintu ebirala ki ekirala government eyinza okaba ng'okyeka akawunga nenoodles bazigabe ko tuziraba mu byawulirewa spaghetti naye tumulaba mugaba muceere naye famu akawunga twakaya kubeibwe primary school naye nga bambi gavumenti ebali kuduukirira abantu baayo okugabira mu bantu mmere egaba emmere tenabatuuka egaba temunagikumanako bange bambuulize waayi emmere banatufaako nengamba tusinga na information yonna bayira ku bintu by'emmere naye nga olaino ejja kutuuka ndowooza that's the government program that's their thing. Njagala tutunuulire what next for Gift of Kaddo olunaku lwaliro nga government ezzeemu neekwatamu ebivulu ne byeyongezebwayo nga tebikyabaddewo myezi ng'ebiri oba esatu mu maaso era still nja kubeera ku lockdown tewajja kuba tewali kikyuseemu naye nga nze mainly person I'm in the studio ndi mukola ennyimba endala ndi mukola ennyimba era kyovolaba nebyo natadde coming soon oluyimba lwange lwatulibeerayo nera ndi mu studio n'ennyimba nyingi kuba kati I'm bad, I'm fired than never before because I'm ready like never before. I'm the man who never before. I'm the fire. So njagala tutunulire okkiriza nti olunaku lwaleero source ya income y'abayimbi yandiyongeddeko eta mu kaseera kano baka kiwandadde amagezi abayimbi okuba nti bafuna mu mbeera eno wadde nga tebali ku stage kankubulireko ekintu kimu muganda wange manyi bwe wenjogera ebintu ebimu abantu abalowooza just industry tetujagaliza industry yaffe singa twali tutandika okutunda music waffe kitegeera that's number one artist all my artists n'abo abayimbi bogamba nti no banene mwagala tuba praising
kino ekintu kyebantu badasokera okufightinga ng'ensendala like Tanzania, like where artists right now we have no shows. What if we begin mwaka mulama nga tibakkiriza abantu kubeera kuwulira kitegeera tuba tuwedde naye singa okutunda music online nga music wali omusetingira ku Amazon, Spotify kati wange namuteekayo nesidagamba nti buli fan asobola oku accessing ogenda okukola album yange online to go and stream kizibu n'ebino ebintu bino copyright kyenjogera continue copyright kati maasobola omutunda eri awalala naye ate wano copyright yaffe e Uganda ekola ki chovola mantino umanyi nyimba zange from Traffic Man kuluzani mu chumba kuyongera lawyer fanya abamanyi nyimba zo mutwe nenga takwata kone 10 nakola ki nakwagira nakusasula nenga ugenda musanga de sector agena kusanga gambe nti gundi nto kyaleta music wabaki nayenga omubuuza wali ompagiddeko weni njagala ombulire wali ompagiddeko di kade na wayo 10 nengulo oluyimba weruti ne bagenda ku library gye baligula music so Kaddo ngasina kuta njaka tutunulira embera ya Muganda waffe tujja kubula tujja kuona nyo kubana bensambya tutunulira embera ya Muganda waffe Daddy Andre omwana abadde naffe akuze naffe mu mbere yokuba nti akabasanya abaana abawala mu studio tujitunulire stage ene tuleka waffe nga abantu abaza bakola ne Daddy Andre nga abantu abali music industry etuleka wa Gift of Kaddo is my friend I'm not aware of anything. I'm not aware of anything. Hey, I'm out of that. I won't comment on that. No comment. Daddy Andre, no comment. Daddy Andre, I won't comment on that issue because I need to go. Go mukubamuleta. Yes. Be within enyimbe esigadde. Yes. Naye changama nti simanyi kituufu behind the curtains. Wekiba kituufu. Omukomerero otya. Ndeko ku mutima. Wekiba si kituufu. Wekiba nga si kituufu ndi bakola byo muwayiriza bambi. Nenga bambi at the end of the day bambi. Muganda is industry, you know when you become a star, there's something which can drive you like crazy and so I don't know. Gift gatuduka jaga tutulire baka kyo bosembereri abantu n'abantu bakufuna batya gift musically abagala okuba nti management otugambi weeri ejja management wange kakubulireko management yange weeri ate eri strong yekyasinza okubeera strong ze kubuliza ba artists abantu basobola kunyimirira tebasobola nawandika nyimba zaabwe nze mpandiika ennyimba you do write your own songs. I've been in the industry for 10 years and you know me because of my music. What else do I need for real? Gift omuyimbi okuba nga tasobola kuwandika abamunafu oba taba complete artist abeera incomplete. Shiba Bebe kulu siba wandisi ne babaddewo n'ennyimba you can't omanyi wakyogera sebata omanyi wakyogera kafeero omanyi wakyogera Maddox omanyi wakyogera Kabyesa Mboga omanyi wakyogera Jose Chameleone. Now go and Google and do your research. Yeah, but even top artists munsi yonna abamu siba wandisi anti wakimugamba top artist munsi jasanga ba Beyonce nga siba wandisi ba Jennifer Jero sagala mugeze music industry yaffe mujifulumye bukene Tanzania bukene Nigeria batemuna nabazi kusala akawo mugane mu America tange tubulira America kanu kaffe kawan soka tukakube then tudeka so two face awandike nyimba ze zaidi abantu ngamba ba two face Libya yes idi abantu with a kid yes soka timanduze oli uze mansoro wandika muganda wange ama ndi artist ali completed yes abera artist noli tetuganye naye mbasi manyi originality ye simanyi bwayogera kwa gwe manyi bwoyogera nawo manyi bwenjogera kituufu naye ate we mankwadde ebigambo byange speech yange negamba wa jogere era bajagama speech ya Kaddo yagikoze sibo wagikoze tolaba mudduke kati okay Gift nga tumaliriza njagala tulabe abantu bakufuna batya ne music wo kiri kitya ajje omupya music wange kwendi ku Audiomack music wange kwali ku Spotify, Amazon app stores na kwali online era o typing am Gift of Kaddo zawadi album na ejeri nange wano solo kumfuna ku number yange 0773134653 oba nogenda ku Facebook yange Gift of Kaddo with OV segera OV Instagram, Facebook, Twitter 2020 mwaka gwa babi mbaganya abagizi bange n'ekirala ate n'ekirala kibadde yagala kugwambe nawe bali kunchaza Muganda amina Muganda waffe yatuvaako walabika kuziika late Moses Radio of course
Coast Radio nalina okubeera kuyingana ekyo kimbuuza ngana ati mbadde sikulaba ne tribute concerts abantu bazze bazikola messages ne mugana nga AK47 tribute concert tewaliyo kunikani olumbeera busy naye kuyamuze naliyo ekaga nga tumujjukira ekesaliwo nalina saliwo ndange nalina ggulu walina sheggulu nalina sheggulu naye nga baganda bange bagala nnyo ono gift of Kaddo muwagire kuba nkyali mulamu guno mbiri gunaavaawo mugenda kumisinga guno guba mubiri tugukozesa bukozesa when we are still alive gukyasa naye gulekera okussa mugenda gamba naye Kaddo yavaawo yaleka wooki. And this is the music I'm giving you for the next 100 years to 200 years when I'm not even around. But my music will still live like the legendaries. So I'm inspired by my fans. Keep that love and keep pushing. Muteke kulivu edi ndala. Okay. I call the producer Rupi kuva kuchiwaise nkola ya video waliwe tuli nnyo nenga ku WhatsApp number ya fuita ku note musamunana nya anamunyabiri mukaga 5 0784 44 2655 number ya fe atunonya ko subscribing akona kadako ne kumunyenye gwanga wali tubawo program ya fwali chikuna tubawo tuli mpola mpola gift etuinza genda nga wantu bawade kapera tuliberawo kuba batusangawo nangera ndiberawo kasaba oliberawo traffic man officer omuwala gwenenda obwire buli kuja ate balo batayire fire why not the same star general I'm still representing fire them kayada bust it out.